ndi wano tegeeza naba Silivia Nagginda Luswata Janet Kembabazi Charles Peter Mayiga Ssalongo mulekerawe enteekateeka yammwe egenda okusomesa abantu musimanyi mental health kimuvuga nkimanyi mutidde kulangira bulangirizi mwali mwagala kubanga bukenyero kimanyi endagano giwako emyaka 10 bagikwambucha mutotekeddwa kubeera Mmengo sofa wakatta abantu asukka mu 6 Emmengo nkiddamu Ssalongo mulenge ya sofa yakatta abantu basukka mu 6 Emmengo abadde n'obuvunanyizibwa obunoonya obusunsula nabo abadde basuubira okumudira mu bigere n'abatta essaawa zino ekkubo libasigaza lyokka lyakulangira Ssaabasajja Kabaka nti si mutereevu mu mutwe era tasobola kukola kintu kyonna mu Buganda kyovula Mayiga yeeyisa ng'owagatta akamu buli mukola agendako yeeyita Kabaka ayogera bino ayogera biri naye Silivia Nagginda Luswata nkulabula omulundi ogusembayo wenziramu okulaba omusomo gw'ogenzeeko ne ttiimu yo nga musomesa mental health walayi ngenda kwambula oba ensi enkyawe kubanga jjajja wange yansomesa naŋŋamba ofanga nnyo okulwanira Obuganda bali kutegeera oluvannyuma ekyo Nagginda Luswata nkulayirira abatamanyi mental health ye system Nagginda gye bamutandisaawo ng'amaze okwagala okusuula Kabaka eddalu mu bintu byali bamukoze era ngikubidde ebbanga eno y'emu ku pulaani yaabwe kanji bajjukize. I'm honored to stand before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Eliminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals, families, and communities. But I have also seen the transformative power of compassion, understanding, and support. Sigenda kamala njagadde bajjukiza. Mukyala gwe nkulabula omulundi ogusembayo. Manzi bwe ndabulira ddala. Abaganda bajja kusooka bankyawe. Ekyo nkikubuli Abaganda bagenda kusooka bankyawe n'oluvannyuma bajja kuntegeera. Ate bajja kunnoonya okunneebaza. Nkulabula Silivia Nagginda Luswata. Nkulabula omulundi ogusembayo. Boddamu n'endaba press conference oba conference yonna gy'olimu ng'osomesa mental health wala eyakwawula ejja kuba esiridde. Nja kuleeta obutabo bwange obwa sirimu mayi omusoma. Nja kusoma obutabo bwonna okuva ku empaka ku Z. Ensi ejja kutya. Abaganda bali nkya omulundi ogusooka. Oluvannyuma bajja kitegeera nti Lumbuye yali mutuufu. Kubanga era bwe nti bwemikola. Naye nkuwoniinza omulundi ogusemeko ne bakakusaliramu Silivia Nagginda Luswata. Wodiramu okola statement ng'otudde mu press conference simanyi muli mu conference musomesa mental health. Nga toyina kitaawo yalwala mutwe, toyina nnyoko yali aladde omutoko abeere ssengawo naawe kennyini professional si ya bulwadde si ya mental health. Nga muli mu system ya Janet gyemmanyi nga mwagala kulangira Ssaabasajja Kabaka nti yayita Tembo mukazi gwe ngenda kwambula n'akabikka omulamu nja kukateeka ku social media. Ekyo nkikubuulidde. Ensi ejja kutegeera. Nkubuulira. Tolina muganda we yagwako ddalu, tolina sezera we yagwako ddalu, tolina ani yagwa mu family yammwe ddalu, mu Buganda tetulina muntu mulalu. Kiki ekikuteesa program eziri state funded nkulaba muveemu kyogere. Nja kwambula n'akabikka omulamu nja kajjayo kateeka ku social media.
ensulo etegere kituufu kubanga mutandise okwefulafula abantu batalina bonga muze tutegeera eyo state gye mukolera talina kyegenda kubanga state ye kyekola kasitema lokukozesa ng'ekusula ebbali mala okusula ebbali yo ng'ekola ebirala bw'oba toyagala nkuviire mu mbeera kati nkikubuulidde kuba katutaasa ngoma yaffe tutaasa Bwakabaka mulimu abantu abajja mu Buganda nga mwajja kusuula Buganda ekyo nkikubuulidde olulumbu yenze njogera ate kasita nkowelere oba owedde ekyo nkikubuulidde ekyo nkivuddeko nakyo njagadde okitegere ng'obudde bukyali awo tuvuddewo ku nsonga ey'okubiri njala kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omulobera mutegeeze ebigabo biro wammanga Ssaabasajja Kabaka emyaka bukyanga otula ku Namulondo kuzimu ku ndagaano ze wakola nga mujja okulwanyisa abatamanya ngamba bamusibira mu gavumenti ziye zayita mwalimu okuddiza Obuganda ebyayo saako na buli kimu ekyali mu ndagaano ezo kyewakola ne Museveni wabula endagaano ezo nga Museveni bwatakkiriza kukola ndagaano zitukkiriza endagaano yazivamu akola bibye bakatikkira baze babeerako baze bakola emirimu gy'okubanja ebya Buganda byonna na buli kimu naye baze babalwanyisa n'okutuuka olwaleero bwe kityo kyerokedde waatu nti noono omusajja gwe baakusigako Mayiga omusajja Omunyarwanda Saloga Mulengejja mu ligimu ye yasooka najja neyeepikanga akasawo kakwete ng'alaga nti asobola okukola emirimu gino wabula bwe yatuuka ku kikira yagala ekinyusi kati yatuuka yamala mu nkola eyatonjoogera mwange nange nkulaba bukyanga lubanga lwa mmindi tubadde mu byobufuzi bino ebyekyemusi Museveni yadattaddemu wabula nga teri muntu ayogera ku nsonga za Buganda kebere Buganda kokasi Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti juzi wano jjo ly'abalamu basajja bo enkwatangabo okuli Joel Ssenyonyi Biseekezi omusajja ava mu Bwakabaka bwa Bunyoro esayidi eyo yakwatagana ne banne ne banja ensonga ku ddiiro lya paliamenti nga baagala gavumenti ebannyonnyole ku nsimbi obuwanana ez'obupangisa n'ebintu bya Buganda n'amataka lwaki gavumenti esasula ssente zino era yabateeka ku nninga gye buvuddeko kati wiiki ewedde era gavumenti yagamba nti egenda kuyisamu at least obuwumbi nga 10+ ensimbi zisasulweko olw'okuba nti abali emmengo balinda kavuze oba kavuze akamenye twadde tuli awo nga batamanya ngamba abali mu gurupu y'abafere emmengo nga basinkanye bakola olukujjukujju nabo okutandika okweteeka mu layini nti babanjiza ensimbi zino kubanga baagala zibba nga bulijjo bakola abatamanya mangamba bano mu kifaananyi kino nga bw'obalaba ngenda kukumenyerako b'omanyi nammwe be mutamanyi ngenda kukumenyerako abo abatono b'omanyi ne mutamanyi mu kifaananyi kino naye ng'ate weewuunye abasajja bano tebasobola kwogera kigambo kino singa Joel Ssenyonyi teyakyogera mbalaba mu kifaananyi ekyo kansuli tebasinga obungi mubamanyi mu kifaananyi ekyo naye ng'ajjukira kiri wakiwanuka ono kennyini yagamba nti ensimbi za Buganda zebanja tewali eryavudde emmengo zibanjaako oyo kiri wakiwanuka ono Mpanga ono Apuuli Omutoolo eyali abaddeko ne Rwanda n'amaliro ddala ebbanga eddene abalaba no mujja beerabira mu kifaananyi mbu baatudde ne bakola enteekateeka nabo okussa amaanyi mu kubanja ensimbi za Buganda na buli kimu wanoza mu kifaananyi kiwano bujja okubategeerera obulungi wano naye nga babuuze ebbanga lyonna babadde nga ludda zino enteekateeka baagala ssente zisasulwe bazibbe bulungi nnyo nga tewali muntu akoze eki abakubye ku mutukolo Ssaabasajja Kabaka nsabe okukuloopera okutegeeza nti enkola nga bweri mu Buganda nti tulina ababbi bangi nnyo manyi nti ebintu ebimu babikukweka tebaagala obitegeere naye musajjawo enkwatangabo Joel Ssenyonyi yagera n'ateeka enninga ku gavumenti ya Museveni esasule ssente abatamanya nga abamafiya bali Mengo ne basitukira baagale batayize ensimbi ezo bazikwate bazinyage nga bwe guli ennaku zino gw'okunyaga ensimbi awo nange njagadde kukuloopera then tulyoke tugende mu maaso ng'enkola bweri ku nsonga endala ekwatagana ku lubiri Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera olubiri lwo olw'abajjajjawo olw'Emmengo luli mu mbeera mbi nga kati luyiika lukunkumuka nga mugaati ogutaliimu yisiti
olw'ensonga nti ekikulu kiri nti emyaka jjo miyitirivu nnyo naye kano kagendere ng'omukadde akogga kubanga kati luggule buli muntu yenna asobola okukolamu kyasobola era ndi mweraliikirivu kino kyandivaako kuwa omukisa batamanya ŋŋamba okutandika okwegiriisa ng'ekigotta entula okukolawo bizinesi zebaagala olw'ensonga kati luggule era nsaba okukuloopera ensonga eyo gitegeere. Ekyokubiri nsaba okukuloopera okutegeeza nti